okimanyi nti bwe twafuna independence nga Uganda esinga ensizo neza East Africa nga bonna bajjanjabirwa wano awo bani Mwai Kibaki bonna basomera Makerere lwaki by 1962 ensizo neza East Africa abayizi bayo basomeranga Uganda bajjanjabirwanga wano lwaki tujjanjabirwa Kenya lwaki bwetuuka nti amalwaliro mafu amasomero mafu amakubo mafu tuddukirewa ekigambo kiruddu kyokka kikutta kiruddu ekigambo kiruddu ngenze kiruddu ekivundu ekiri ekiruddu nekkuba eriyita ekiruddu ofa naye n'owulira ababbi nga bayola sente z'omuwi w'omusolo ne mugamba tusanyuke kiruddu ekigambo kyokka kiruddu kikutta enfufu gy'oyitamu ng'ogenda ekiruddu ofa gwe n'ogamba tusanyuke oba mugamba amalwaliro mu Uganda gakola lwaki mwe baba bajjanjabira bweru yes emyaka 40 Jano Museveni yagikongolanga ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa January 2026 ng'akulembera ng'afuga ng'afutubadde ku ggwanga lya Uganda kati ampuliriza amawulire agakagwawo buterevu mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya America Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo azzeemu n'akikola wuliriza nga bwe yalagula wuliriza nga bwe yayogera ebigambo byongedde okubeera nga bituukirira gavumenti ya Mwami Museveni eyolekedde akattu ekiwandiiko kimaze okubeera nga kikakasibwa buterevu eggwanga erya America amawanga ga Bulaaya gawuliriza okukaaba kw'Abannayuganda nga bayita mu kulembeze Kyagulanyi Ssentamu Tembo jukira ono yavaayo n'alayira obutasamuka obutassamwoyo ng'asinziira munda mu ggwanga erya America nga wakutuukirira amawanga gonna aga Bulaaya okulaba nga Jeno Museveni ono anafuyizibwa okulaba nga Jeno Museveni obuyambi bw'abadde afuna amawanga gano taddamu kubeera nga abokwatako okulaba nga Jeno Museveni bategeera omutuufu yaani emyaka 40 azze akamafulejinga azze abuzaabuza alimba ensi ekifaananyi ky'ekituufu Kyagulanyi amaze okubeera nga amwanika kakati no gye twolekedde munda mu State House ebigambo si birungi eri musajja mukulu ow'enkofiira Generality Wabulwa nga bw'ogenda okulaba ekiwandiiko mukwano gwange kimaze okubeera nga kifuluma wali mu State House ebigambo byonoonese bikaaye bitabuse bisajjuse nkugambye nti entebe ebigambo musajja omukulu si birungi gyali ekirwadde ky'Ebola munda mu ggwanga lya Uganda waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma jukira nti gye buvuddeko twalaba akatambi era nga pulezidenti y'omu Kyagulanyi Ssentamu Tembo ng'asinziira munda mu ggwanga lya America ng'ategeeza abasajja bano abazungu ku kirwadde ky'Ebola nga gavumenti ya Mwami Museveni mbu bweyagala okubeera ng'ekola omusimbi mu kirwadde kino kiyinza okubeera mu ggwanga kiyinza obutabaamu naye ng'ekikulu kya gavumenti ya Mwami Museveni kye baali batunuulidde kwe kubeera nga bakola omusimbi okuva mu mawanga amagabirizi g'obuyambi kati Jeno Museveni akasimbi kano obuwombi obukunukkiriza mu 3 kakati omusajja ono kigambibwa nti akasimbi kandimuyita myaganya gy'engalo wuliriza kugambye nti Kyagulanyi okubeera munda mu ggwanga lya America bingi byalemesezza diiru nnyingi eziyiise ezibadde zigenda okubeera nga ate zijja wakati w'amawanga aga Bulaaya ne gavumenti ya Mwami Museveni tibwabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira wabula nga sinakubeera nga nkutwala munda mu State House olabe akasatiro akaliyo olwa Kyagulanyi okusinziira munda mu ggwanga lya America n'atabangula embeera munda mu ggwanga lya Uganda walabye bannayuganda bangi nga bakaaba nga balaajana nga baazirana okubeera nga bamenye amayumba gaabwe agagambibwa okubeera mbu bano beesenza mu ntobazi kati nga sinakubeera nga ngenda wala ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo njagala osooka otoolabe bino njagala ate osooka olabe abagagga engeri gye beeyisa nga gavumenti etunula nga nneme etunula ne batakwatibwako ne batagambibwako era bo amateeka ne gaba nga tegabakwata wabula nga ate gakwata abo abaavu abanaku abantu ba wansi be bagenda mu maaso n'okubeera nga buli kimu mikwano gyange bakafiiramu njagala otunuulire olabe eggwanga Uganda werituuse njagala owulirize ebigambo bino njagala olaba akatambi kano tukasimbudde ak'olunaku olwaleero ekiwandiiko Jeno Museveni ali mu kattu ali mu kusatira Kyagulanyi ayongedde okubeera nga ate embeera agitabangula kano ke katambi akasaasanidde ku mikutu gimugatta bantu nga kalaga ebimotoka ebiyiwa ettaka mu nnyanja Nalubaale kyazuuse nga bano bwe bali mu kuddaabiriza wooteeri
yasipiikiriza oti Munyonyo. Nema babiwulira twagala tugende Munyonyo mumenyewo ebizimbe bya Sudiri. tebabiwulira Tumugise n'amayinja ago gonna gapakidde ennyanja yaffe. Kyova olaba ennyanja esaze egenze eri sayidi eri ez'Ebuvuma eridde ekizinga egenze eri etutte ebibanja by'abantu enene Katoshiwa yonna kubanga ene Kampala baginyigiriza ba Sudiri. Neme esirise mbweraba ba mu Lubigi nga Sudiri ayiwa amayinja wano mu nnyanja. Tukkirire mumenye ekizimbe kimwe ekya Sudiri mukikube ku ttaka bapa fena tutegere nti Neme etabusi. Bannange eyo gye muwulira eri abatujju tebakeera bukezi omuntu ne bamuzaala nga mutujju. Abatujju bakola bakole. You can create terrorists. Omwana okulaba nga mumumenyera ennyumba ku mugongo bw'avaawo ne yeesibako bomu n'agyetulisizaako n'abatta. We are sitting on a time bomb. Okubeera n'ensi erimu bannansi ab'emirundi ebiri. Okubaawo bannansi bba balina okukwata amateeka ne bannansi abatakwata amateeka. Kati ate kankubuulire waliwo ekiseera mu Western Uganda gye baddira abantu ne bayingira mu National Park Mbulo. Leke Mbulo National Park. Abantu ne bagiyingiramu ne bazimbamu ne balimamu. Bajja mu parliament ne batusaba supplementary budget ne tubawa sente ne bagenda baliyirira abantu abo bave mu National Park. Tebereza bo basengana ku ttaka lya National Park ne babawa sente baveewo. Tulowooza nti ekintu kyekimu kyekyalikoleddwa ne ku bantu b'omu Lubigi. Nti gavumenti ovunaanyizibwa okulaba nti abantu bammwe babaako we basula. Nkugambye nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nga bannansi babeera n'ebintu bino ebitaano ebyessalira: emmere, amazzi, sheruta n'okusula. Byassalira. Gavumenti erina okumakinga sure nti buli munnansi abifuna. Yes, basic needs. Naye wano mu Uganda abantu bagenze bayamba gavumenti kyova olaba kati ne bwe tutuuka ku masomero tokyalina woogenda ne bagamba nti Honorable tusaba gavumenti etuzimbire essomero wano kubanga bannansi bazimbye amasomero. Kumpi ne malwaliro tugende eyo. Talina woosanga munnansi agamba nti Honorable tusaba gavumenti etuzimbire amayumba. Mu nsi endala abantu batuula ne bajjako gavumenti lwa butabazimbira amayumba. Neffe wano wadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ozimbira bannansi amayumba abantu bava ku mwami gavumenti ne bamwesonyiwa ate nga bamuwa omusolo. Era bw'otuuka ku wooteri ya Speak Resort ku ludda olw'ennyanja ebimotoka ebikozesebwa mu kusomba ettaka saako ne biweetiiye bikola butaweera. Okusinziira ku baddukanya ekifo kino ekigendererwa kya kugaziya n'okwongera okulungiya ekitundu kino eky'olubalama lw'ennyanja. Bwe bayiye ettaka lino waliwo n'akapande ke tulabyeko nga kalabula abantu ng'amazzi agali mu kifo kino we gatakkirizibwa kuwugirwamu kubanga gaawala nnyo ekiyinza okuba eky'obulabe. Abatwala ekifo kino nga bakulembeddwamu musigansimbi Sudiri Lupaleria bagamba ekigendererwa kyabwe si kyakwonoona nnyanja nga byonna ebikolebwa bagoberera amateeka. We have not degraded Lake Victoria. It is completely false and all right. Okay. Maziga bannayuganda bagenda mu maaso n'okwera nga bakaaba n'okulaajana n'okwazirana ng'amayumba gaabwe gamenyebwa. Jjukira nti gavumenti ez'amawanga amalala ate zo zizimbira bannansi amayumba. Kyokka ate gavumenti y'eggwanga lya Uganda nga bannansi bakutte omusolo ne bagugiwa n'etabazimbira amayumba, kaakati ate yo emenya amayumba ag'abannansi. Wabula nga tekoma okwo kubeera ng'emenya amayumba g'abannansi kwokka, wabula ate n'eraga n'okusosola okwenkukunala ng'abagagga ate bo ebizimbe byabwe tebigenda maaso nakwera nga bikwatibwako, ne zi kampuni ezisangibwa mu ntobazi oba mu bifo ebigambibwa nti nno bya ntobazi nazo zisigalawo nga ziyimiridde. Wabula ate abo abalinamu obuyumba obw'okwebaka, abalinamu obuyumba bwabwe bukiyu kimu, kakati ne bugenda maaso n'okwera nga bumenyebwa. Yeggwanga Uganda mwe tuli, yensi yaffe bwetambula, yeggwanga Uganda embeera mweri olunaku olwaleero. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseko na gy'osinzidde ebitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Emabega w'emizindalo Kawandwa Bigambo Promax omugezi natudde dde okulaba nga tutematema
okutagula n'okutanya ensonga nga bwe zigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Maama Eswiti Sirani nyongera okubeera nga ate nkutumirako, mukwano gwange Kevin nyongera okubeera nga mukoonako, saako ne muzeyi taata okwongera okubeera nga tumusabira. Kakati obulumi busobola okubeera nga ate oboolyawo busobola okubeera nga busimbula ne bugenda, Katonda naye n'amukwatako obulamu bwe ne busigalawo. Nikolai e Dubai nkwagala nnyo. Tone awo mu ggwanga erya Japan kakati no gwekola kyansuso okutambuza obutambi bwaffe mu mawanga aga Asia. Kakati wuliriza nnyo, General Museveni yavaayo n'afulumya ekiwandiiko ekiraga nti kubamu baminisita be yawa obwa minisita gye buvuddeko, kakati mbu bano yategeezebwako nti abamu ku bo balina obutuuze bwa nsi bbiri oba bwa nsi ezisoba mu emu. Kakati ng'ate amateeka ga ggwanga Uganda tegakkiriza kubeera ng'omuntu yenna alina obutuuze obw'ensi ebbiri oba essatu okubeera ng'ate akwata ekifo naddala ekyo bwa minisita munda mu ggwanga lya Uganda oba n'obwa pulezidenti oba oliawo. Kati nga kino kiba kireetawo ebibuuzo, ono agenda kulayira atya? Bw'aba agenda kubeera ng'alayira, agenda kulayira kukuuma kitiibwa kya nsi ki? Jjukira nti aba n'obutuuze bwa nsi bbiri oba ssatu. Kaakati njagala nsooke nkuwa ebigambo bino owulire amateeka bwe galamula ku kiki General Museveni kyabadde ayagala okubeera ng'ayisaawo n'okkukusa ng'aleeta basajja ba mutabani we oba basajja be okubawa obwa minisita ng'ate kigambibwa nti bano balina obutuuze obusoba mu bw'ensi emu. Bannayuganda bali alaati ekintu kino lwakibuukidde ne batandika okubeera nga bakyogerako. Kakati omusajja General Museveni kirabika nga kyamulakidde, yeekubye mu kifuba n'agamba abasajja batusuuziza ddiiru, batulemesezza oba oliawo okubeera nga tukwata omusajja Omunyarwanda awedde emirimu okumuteeka mu kakiiko wali aka Internal Affairs mu kitongole ekigaba obutuuze munda mu ggwanga Uganda, ekigaba passport, ekigaba endagamuntu. Kakati nga munnansi wansi bbiri yali mu kitongole ekyo, oŋŋamba otya nti bannansi b'eri ensi ayinza okugaana okubeera nga abayisizaawo kye baagala okubeera nga batuukiriza munda mu ggwanga lya Uganda, oba oliawo okufuna endagamuntu oba oliawo okufuna passport ng'ate munnaabwe muganda waabwe era nga naye ensi eyo agiinako akakwate ng'agiinako n'obutuuze. Kati wano General Museveni ebigambo byamulakiridde nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yasitula bannayuganda buli kimu bakimanyi, bakigoberera, bategeera ebigenda mu maaso. Kakati embeera General Museveni agamba nti abasajja bano basooke babateeke ku mabbali. Nkugambye nti ebigambo General Museveni si birungi gy'ali. Sooka owulire amateeka bwe gakyogerako okakase era otegeere nti bannayuganda ekyamazima Kyagulanyi omulimu gwe yakola ogw'okubazuukusa ogw'okugoberera ensonga. Kakati General Museveni bakumusuuza baminisita be abawerera ddala bana be yabadde atadde mu kabinenti olw'omukwano oba oliawo n'okubeera nga ate bano kigambibwa nti bakyali banfanfe bakinywi era bamunyaanyi bajje n'omwozi Kainerugaba. Obwotunuulya mwami Muganga bwe yali e Canada omusajja munnamule gwe bayita Albert yamulangirya nga Rwandan wins Canadian Innovation Award. Omunyarwanda yali e Canada ng'abeerayo ng'omunyarwanda eyava e Rwanda ng'era mutuuze wa Rwanda nga baga nti omutuuze w'e Rwanda era munna Canada awangudde Innovation Award yeyo gye yawangula. Muganga gwe tuliko ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gwali gwa 9 mu 2021 ne bajja ne basalako Victoria University ng'era bamukwata omusango gwali gumukwasa illegal city. Omuntu tabeerenga ng'asobola okugwa mu ofisi yonna ey'eggwanga senga aba n'obutuuze bwa mirundi 2 duo n'oba munnayuganda naye ng'olina duo. Olina eya Uganda, olina eya America, oba olina eya Uganda. Etteeka lyo baalireeta bwe bamujjukira omusajja yakola kye bayitanga the Haze International kiyingi kwe baalireetera ng'alina abantu wagenda okwesimba ng'ate w'amanyi yali alina obuwagizi naye nga mutuuze wa Australia ate mutuuze wa Uganda ne bakola etteeka eryo. Olwaleero Muganga bamuleese naye ng'alina n'amawulire agamwogerako nga bakamukwata emyaka 4 emabega nti mu ggwanga abeeramu mu bukyamu. Obuliri olwaleero ssemateeka waffe akugira omuntu alina obutuuze obw'ensi 2 okubeera minisita. Ssemateeka agamba ku nsonga bwetuuka ku nsonga z'obutuuze nti
nti Parliament ejja kukola etteeka eriruŋŋamya abantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri offices ki ze balina okubeeramu. Kati etteeka eryo Parliament yalikola lyetteeka eriruŋŋamya ebintu by'obutuuze erya 29. Etteeka eryo ligamba nti eriyo offices ze bateeka mu schedule ey'okutaano nti abantu abalina offices z'emirundi ebiri zezitana kubeeramu, omu ye president, endala eya vice president, eya prime minister oba minister, nti ebifo ebyo n'ebirala byeyogerako omuntu alina obutuuze obw'ensi ebbiri talina kubeera mu bifo ebyo. Era ne bagamba nti okuggyako nga Parliament eyisizza resolution oba ekiragiro negamba nti tukiggyeko tukyusizzaamu nti kakati ebifo abantu abalina obutuuze obw'ensi ebbiri bwe balina okubeeramu Parliament erina kikola. Oba ng'omuntu oyo alondeddwa mu bifo ebyo bayagala okwesimba ku bifo ebyo nga agambye nti yeggyeko obutuuze bw'ensi eri endala. N'amakulu agali mu tteeka eryo mangu nnyo okutegeera nti bw'obeera obutuuze bw'ensi ebbiri loyalty yo oba gyossa ekitiibwa kiba kimu nsi ezo zombi, kubanga omuntu ow'ensi kati nga omutuuze wa Uganda ayina ebimukakatako ng'omutuuze. Kakati senga oba mutuuze wa America ne Uganda, senga Uganda ebeera mu katuubagano oba oluyombo n'America, okwetengererako oba loyalty yo ng'ogenda kuba ogwawa, oba senga zigenda mu kulwanagana ng'ogenda kuba olugogwawa, kubanga ate oba minisita oba mu kifo kya nkizo. N'olwekyo abantu abalondeddwa mu bifo ebyo abalina obutuuze bw'ensi ebbiri kye balina okukola kyokka kweggyako obutuuze obw'ensi eyo, oba appointments committee akakiiko akagenda otandika emirimu gy'akenkya kagaane okulondebwa kwabwe ku point eyo yokka yokka. Bannayuganda balina okimanya nti nga 2005 tenatuuka ssemateeka bw'esooka yali akolebwa yali yegaanye n'obutuuze obw'ensi emirundi ebiri. Kyajja era akakiiko kodoki bannayuganda abasinga baali tebaagala abantu babeere bannabutuuze bwansi bbiri paka ssemateeka we yakyusibwamu mu 2005 nereeta ennongoosereza eyo negamba nti bw'oba oweza emyaka 18 osobola okubeera n'ensi obutuuze obw'ensi emirundi ebiri. Naye ne bakugira offices ezimu era byebyo ebimu kubikugirwa. N'olwekyo nze ndowooza nti abantu bano tebasobola kubeera baminisita mu Uganda mu mateeka okujjako nga beggyeko obutuuze bw'ensi emu. Ne bweba Parliament etudde negamba nti nno kaakati basazizzaamu oba bayisa resolution nti bakyuse mu tteeka liri erya 29, era kijja kutandika nga Parliament okuva lwekikoze paka mu maaso bwe amateeka tegakola nga gadda mabega. N'olwekyo nze ndowooza nti bayinza kuba okusunsulibwa bulungi nga bakyalina obutuuze obw'ensi ebbiri. Enkola za General Museveni ez'okubeera nga buli kimu akola tteeka okumutaasa, nga buli lwalaba amutwalaganya amukolera tteeka, buli kye yeeraliikiridde adduka mu Parliament n'akola etteeka. Kakati bino bye tuzze nga tubagamba nti bulikya amateeka bennyini ge beekoledde ate ne gabakyukira ne gatandika okubeera nga gabakolako omu ku omu. Kakati etteeka lino lyakolebwa lw'omusajja amanyikiddwa nga Kiyingi, nti yali agenda kwesimbawo nga musajja mugagga nnyo, nga musajja amanyikiddwa nnyo, nga musajja ayagalwa. Gavumenti ya NRM mu kumutya n'okutya influence gye yali ayina n'ensimbi ze yali ayina, kakati n'obuyigirize bwe baakola etteeka erimusibira wabweru okubeera ng'omusajja ono yeesimbawo, kubanga yali alina obutuuze obw'eggwanga erya Australia. Kati olunaku olwaleero nga baakola amateeka nti omuntu yenna alina obutuuze obw'ensi ebbiri oba ensi essatu takkirizibwa kubeera ng'aweebwa public office munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati ate kizze kitandise n'okukola kwabo minywanyi gyabwe gye baagala okubeera nga bawa ebifo naye nga bagwa mu ttuluba lye limu ery'okubeera n'obutuuze obw'ensi esoba mu emu ng'omusajja amanyikiddwa nga Muganga. Kakati ono kyannaku nti nno alina obutuuze bwa ggwanga lya Canada, alina obutuuze bw'eggwanga erya Rwanda, ndowooza yafuna n'obutuuze bw'eggwanga erya Uganda, kubanga wano yakwatibwa ng'ali munda mu ggwanga lya Uganda nga talina mpapula zimwogerako ng'omutuuze w'ensi yaffe ate nga tali mu refugee camp. Kaakati ono oluvannyuma lw'ebyo byonna n'ateebwa n'atandika n'okubeera ng'akakalabya emirimu munda mu ggwanga lya Uganda. Kati ate olwaleero baba nga bamuweebwa minisita kiba kikwewuunyisa. Wabula nga bwe nkugamba nti General Museveni azze akola amateeka mangi mu Parliament ya ggwanga lya Uganda agamukugirako abantu naddala abaagala okumujja mu buyinza n'okumulemeza mu ntebe. Na lino bw'atyo bwe yalikola kakati olwaleero kakati limukyusiriza obwanga
ng'omuganda bwakugamba nti gyotega amaggwa ate bwe bakufubutula wandyekanga gy'oddukidde ne gakufumita. Kati olunaku olwaleero etteeka anaalijjawo nga bannayuganda bangi abali e Bulaaya abandyagadde okubeera nga beetaba mu nsonga z'obukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda naye ng'etteeka lino libasibira ebweru anaalijjawo ku lwabano abana basobole okubeera nga basigala ku bwa minisita. Olwo n'abali ebweru abalina obutuuze mu ggwanga erya Amerika, abalina obutuuze mu ggwanga erya Bungereza, abalina obutuuze mu mawanga aga Bulaaya nabo bakkirizibwa okubeera nga ate bajja bavuganye ne ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda nga balina ssente ne ssente ze bagenda okubeera nga ate bakozesa mu kalulu. General Museveni ali mu kattu lwa nsonga eno era abasajja bano kigambibwa mbu essaawa yonna bandibeera nga baggyibwa ku lisiti eno kubanga General Museveni mbu tayinza kubeera oboolyawo ng'akkiriza tteeka lino kuvaawo kubanga bannayuganda naddala abo abali emitala w'amayanja ayagala nnyo okubeera nga abasibira wabweru w'ensonga ezigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda nga nejjuuzi mwalabye etteeka eryabadde lireeteddwa ng'ayagala kukola na tteeka ssebo nga ne bw'ofuluma ofulumi n'ogendako e Kenya n'ofulumako n'ogendako e Rwanda ng'olwo tokyali munnayuganda nga Uganda tekumanyi era ng'ekwegaana. Kakati olwaleero etteeka lirino lisibye basajja be akalipo. Kakati tunaalaba wa nze naawe gye binakkira. Kakati njagala kutwala mu kiwandiiko General Museveni kyamaze okubeera nga mukwano gwange kikakasibwa nti omusajja ali mu kattu ka byansimbi ng'eggwanga erya Amerika, eggwanga erya Bungereza, kakati n'ebitongole bingi okwetolola ensi yonna byamunaabira mu maaso oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Kakati bannansi ab'amawanga aga Bulaaya nga bagenda maaso n'okuteeka enninga ku gavumenti zaabwe obutaddamu kuwa buyambi gavumenti ya Mwami Tibwabulwa. Kakati ekiddiridde munda mu ggwanga lya Uganda ebigambo si birungi eri gavumenti y'omusajja omukadde. Kakati ekirwadde eky'Ebola kyongedde okubeera nga kisimba mbu amakanda munda mu ggwanga lya Uganda. Jjukira nti eggwanga erya Tanzania, eggwanga erya Kenya n'amawanga agatwetoolodde teganaakubeera nga gavaayo kulangirira mu bujjuvu nga ggwanga lya Uganda nti nabo balina ekirwadde eky'Ebola. Wabula eggwanga lya Uganda lwaki livuddeyo okubeera nga lirangirira nti Ebola afuuse kakati namulanda ng'amabere g'embwa naddala mu kibuga Kampala mbu atandikidde ddala okubeera nga yeriisa nkuuli era nga tuliddeko ne ku mawulire agooleka nti lockdown kakati nno yanditunulwamu oba oliawo okulowoozebwako okubeera nga ate eteekebwawo olw'ekirwadde mbu ekya Ebola. Abangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno naye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza ensi y'eggwanga erya Amerika nti Uganda y'ensi esinga okwagala okubeera ng'efuna omusimbi naddala mu kikwatagana n'endwadde ezo zinnamutta oba endwadde enkambwe ezibalukawo okwetoola ensi yonna, nti ekirwadde ekya COVID-19 ensimbi nnyingi ezaakwatibwa ezabbibwa abasajja bali mu gavumenti ya General Museveni Tibwabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira nga nejja buli kati emmotoka ezaaweebwa eggwanga erya Uganda ezaali zirina okubeera nga zikolebwa mu COVID-19 ate zaalabibwako ng'abaana b'abakungu abamu be bazivuga oba oliawo n'abakungu abamu nga be bazeeyagaliramu nga zino tezaaweebwayo kubeera nga zidduukirira abantu. Kati nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba ti munda mu ggwanga lya Uganda ekirwadde ky'Ebola yadde nga kiyinza okubaayo oba obutabaayo naye gavumenti ya Mwami Museveni yo kyesinga okubeera ng'etunuulira kwe kubeera ng'ekwata omusimbi oguyinza okubeera nga ate gubaweebwanga ogw'obuyambi. Kati ku mulundi guno nga gavumenti ya Mwami Museveni bukyanga evaayo kulangirira Ebola tefunangayo yadde agikookonya nusu 2. Njagala osooka owulire ebigambo bino ate nkomewo nkutwale mu kiwandiiko mu State House. Ebigambo byakaaye dda abasajja bali mu kutya Kyagulanyi ayongedde okubeera ng'ate embeera agikalubiza omusajja omukadde ow'enkofiira. Omuwendo gw'abalwadde b'Ebola okweyongerako abantu 2 kitegeeza nti kati Uganda erina abalwadde b'Ebola 7 mu bbanga lya nnaku 5 zokka. Ebola okuba mu kibuga ekikulu Kampala kyeraliikiriza bannabyabulamu ne bakuutira bannakibuga okubeera obulindaala n'okuloopa abalina obubonero bw'obulwadde bwa Ebola eri eddwaliro eriri okumpi. Ku lunaku lwa bbalaza, minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'ekakasa nti waliwo abantu abalala 2 nga basawo abaali bazuuliddwamu ekirwadde ki Ebola era ne batubuulira nti bakola ku ddwaliro erimu ery'amaanyi mu kibuga Kampala.
okugwa ku basawo bano abaminisitule baali ku muyiggo gw'abantu abasubirizibwa okuba nti be baakwata ku mulwadde yasookera ddala okuzuulibwamu ekirwadde kino mu Uganda era bw'atyo n'amala n'afa. Bano baatubuulira ng'eddwaliro lino bwe lyali mu kaweefube w'okufuuyira eddagala kattabuuka mu buli kasonda okukakasa nti ekifo kyonna kiddamu okuba ekiramu. Amawulire ge tufuna galaga nti n'okutuusa olwaleero eddwaliro lino terinnaddamu kuggulawo era nga mpawo mulwadde yenna oba musawo akkirizibwayo. Okusobola okukakasa ebyogerwa tubakidde olukomo lwa ssimu okuwulugumya ku ddwaliro lino twefuula abalwadde abaagala okulaba omuvumuzi. Kitujja enviiri ku mutwe nti enfunda eziwerako ze tukubye mpaawo atwanukudde. We are always caring and always here to offer you a wide range of general, specialized healthcare, inpatient and outpatient services. Tugudde mu ddene okwolekera eddwaliro lino gye lisangibwa era omuntu waffe gwe tusindise ku geeti okuyingira omukuumi akamutemye nti teryakkirizibwa kuyingirayo kaabe mulwadde muyi. Kyokka mu bye twetegereza n'amaaso gaffe babadde abantu abalabika ng'abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu babadde baweebwa ekyanyi okuyingirayo. Abakolera okwetooloola eddwaliro lino abataagadde kulabikira ku kamera zaffe batubuulidde nti ekifo kyazuuliddwamu abalwadde ba Ebola nga nabo baalabidde awo nga buli ali munda akwata lifuluma. Mu bimu ku bibuuzo bye twasoya abakulu mu minisitule y'ebyobulamu ku Lwokubiri ky'ekyokuba oba nga banaggalawo amalwaliro aganaabagaddukiddemu abalwadde nga bano wabula ne batutegeeza nti kino tebajja kukissaako nnyo mulaka. We are cognizant of looking at the continuity of what we call essential services. So we are looking at closing and quarantining facilities. That's really the last end of it. So we will want to first work with the management of these institutions, and if we want to see what was the flow of the patients and see what the level of exposure, and that's when we'll be able to make such decisions. Okuva ku bbalaza eggwanga libadde terinnafunayo mulwadde mulala yenna kyokka nga bwo obunkenke bweyongeredde ddala nga n'amawanga amalala gongedde okuziyiza bannansi ba Uganda okuyingira omwagu. Ng'oggyeko Amerika eyakirangirira edda, Canada naye eyimirizza okuyingiza bannayuganda okumala ennaku 9 nga ne Bungereza yennyini yayimirizza okugaba viza zaayo eri bannayuganda awatali nsonga nnuŋŋamu. Ate mbakola ku byobulambuzi kisa kinegula kubanga abagenyi ababadde baateekateeka eŋŋendo zaabwe kuno bazisazizzaamu. Yes, obulwadde bw'Ebola munda mu ggwanga Uganda okusinziira ku minisitule ey'ebyobulamu kiraga nti obunkenke bweyongera buli lukya. Era ekirwadde kino kisuubirwa okubeera nga ate kyandireetera eggwanga Uganda oba oliawo n'okugenda mu lockdown. Kakati waliwo amawulire agatandise okubeera nga gatambuzibwa agalaga nti n'abaana ab'amasomero bagenda kubeera nga ate mukwano gwange bagibwa ku masomero olunaku olw'okutaano. Kakati nti wiiki eno wenaggwerako amasomero gonna gajja kubeera nga gaggalawo ekirwadde ky'Ebola kino bwe kisigala nga kyeyongerayo oba bwe kisigala nga ate kigenda maaso n'okubeera nga kizuulibwa mu bantu ab'enjawulo munda mu ggwanga lya Uganda. Ate kasa ekirwadde kituuka mu Kampala awo akatyabaga kaba kamaze okubeera nga kasalako ensi Uganda kubanga Kampala yeefulumya abantu okwolekera ebitundu by'ensi byonna munda mu ggwanga Uganda. Mu buli wiiki wabeerayo abantu ab'enjawulo abatambudde okufuluma n'okuyingira Kampala nga bava mu bitundu eby'enjawulo. Kakati bino byonna nga biri bwe biti njagala nkutegeeze nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yamala dde okubeera nga ate ategeeza amawanga aga Bulaaya nti oba Ebola waali munda mu ggwanga Uganda oba taliiwo, gavumenti ya Mwai Museveni omusimbi ogugiweebwa ate gwe baddako ne balya, gwe baddako ne babba olw'abantu mukwano gwange ne bagenda maaso n'okubeera nga basigala bafa oba oliawo n'okubonaabona n'ebirwadde bino nga bangi ku bo bamaliriza bakozeseza nsimbi zaabwe okubeera nga ate bejjanjaba. Kakati ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye byaleetedde amawanga nga Amerika, amawanga nga Bungereza ne Canada okubeera nga bagoba bannansi b'eggwanga erya Uganda ate nga n'ensimbi zennyini ezibadde ziteekebwateekebwa okubeera nga ziweebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne ziba nga musajja wattu ontannaba kubeera nga azikongako yadde okuziwunyiriza olusu lwazo. Nga kigambibwa nti General Museveni okusinziira ku kiteeso Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyateeka wali mu mawanga ga Bulaaya nti bwe waba nga waliwo ekirwadde ekigudde omunda mu ggwanga Uganda tebaddamu kukwata nsimbi nkalu kuziwa gavumenti. Wuliriza,
nti bakwate ebikozesebwa, bakwate eddagala, bakwate buli kye bamanyi nti kigenda kuyamba abantu okuva mu bulwadde obwa Ebola n'okubwetangira. Zi sanitizer, zi masiki, zibiki bakiwe buwi bintu. Gavumenti ya Mwai Museveni mbw ate kyewakanya era kyesambajja nga yeegamba bino tebyetaaga, yo bagiwe ensimbi esobole okubeera nga ate mukwano gwange ebyegulira. Wuliriza, bwe bagiwa bino byonna ebyetaagisa yo byayagala gavumenti gye bagenda okumuwa, naye ate ye agamba nti tetwagala bikozesebwa, twagala kasente ako ffe tweyiyize. Bwe tuba nga twakugula masiki ffe twegulire masiki gye twagala, bwe tuba nga twakugula zi sanitizer ffe twegulire sanitizer gye twagala, bwe kuba nga twakugula buuma obukebera temperature pressure biki ffe tubwegulire, wabula temubutuwa mu mpeke. Ate nga Kyagulanyi agamba nti bwe munaabawa ssente bagenda kwera nga bazinyagulula, bagenda kwera nga bazibba. Bwe Munnayuganda agenda mu komenti ombulire ddala gavumenti ya Uganda bwebanga teyagala kugiwa bikozesebwa kuyambibwa mu kirwadde kino ng'eyagala ssente enkalu, ekyamazima tageti yaabwe ebaki? Tageti ya Mwami Museveni ne banne nga bwe bali mu gavumenti baba ku tageti ya kuyamba bannansi butakwatibwa Ebola, kubataasa kuwona Ebola baba mukwatibwa, oba tageti yaabwe eba ya ssente. Kati bw'obanga ogamba nti tageti yo yakutaasa abantu butakwatibwa na kujjanjabibwa abo abakwatibwa, lwaki ate ebikozesebwa babikuwa gwe n'obizira n'obigaana n'ogamba nti njagalamu kasente kakalu nze neegulire ebikozesebwa? Lwaki oba oteekawo embeera? Genda mu komenti ombuulire gavumenti ya Mwami Museveni kiki kyebala nga n'ebigambo bya Kyagulanyi bino ate obiwuliriza otegere nti omusajja ono ekyamazima yategeera abasajja abatufutubaddeko emyaka 40 yabasoma n'abamalayo. Kyokka nga n'endowooza z'abantu nnyingi nnyo ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda okusinziira mbu ku kyaliwo ku COVID mbu nga Tanzania ne Kenya n'eggwanga erya Rwanda tebannavaayo kulangirira Ebola, ly'eggwanga erya Uganda Ebola waalyo mbu lwakyadduka sipiidi. Soka wulire ebigambo bino ate nkomewo nkutwale mu kiwandiiko era General Museveni ebigambo tebinnakubeera nga bimutambulira bulungi wakati mu kunoonya ensimbi waazijja. Eggwanga erya Amerika, eggwanga erya Bungereza, eggwanga erya Canada, amawanga agabadde gamuwa kasente, omusajja gongedde okubeera nga gamusibira ekikookolo. Ebola in Uganda. Right. Also we are told. So do you think the government is doing anything about it? How are they handling it? They're making money out of it. Like they make money out of refugees, like they made money out of COVID. You know, the international community dropped billions. Right. So are you saying there's no Ebola in Uganda? And according to government reports, it was mismanaged and embezzled. Today, the United States and the international community said, we are not sending you cash, we are sending you what you need, we're sending you the medicines and other stuff that you need to fight Ebola. And the government of Uganda say, no, we want cash. We want it in cash. What does that say to you? Okapolisi okawulira n'abagenzi abasigadde batyo baali naye ojja kuba bulungi tofayo ne mutabaniwa. Kati ekisookera ddala banyabo ne basebo njagala tusooke tulabe ensonga eno nga bweyimiridde igerwa. Bannakyembalira bulijjo batuuka mu kaseera nga tebalina kyakuzzaako okuggyako okusaanyawo ensi n'okulumya bannansi mu ngeri nnyo esoboka. Obadde weebuuzizzaako lwaki baleeta ekirwadde ky'Ebola? Ekirwadde ky'Ebola twakunnyonnyola lwaki baakireeta. Wano baali baseetinze kufuna ssente. Secondly, baali baagala nti baagala bantu bangi bakuŋŋaane ng'abantu b'e Namugonga tamanyi bagenda kutambula bate bayinza okuggula mu Kampala. N'asalawo akole ki? Akigaane. Wayitawo ebbanga asindika omwogezi wa gavumenti Allan Kasujja baga tetulina Ebola. Wayitawo ennaku ntono nnyo basindika ate minisita wa health, permanent secretary wa health, ono munyarwanda munnaabwe Atwine agamba ekituufu tetulina Ebola. Kati njala kubuuza Ebola yavudde ludda wa? Bino ebigambo byammwe si byange. Mweffe tubakubisa ki? Tubakubisa bujulizi. As I talk now, we don't have Ebola in the country. The one who's been taking care is improving and has tested negative. And soon, once she gains strength, we'll be able to discharge her. So as I talk right now, we don't have Ebola. However much we have the effective measures in the country,
provided our porous borders continue allowing movement, high-level movement of people and controlled movement, then we put our population in the country at risk. Gulo motwego. Ebola mu Uganda bamuteka oli byabufuzi nsonga bbiri byabufuzi na kufunya ko sente nezigana nekabakwatirayo. Webuze Congo yetoloddwa ensi 8. Democratic Republic of Congo yetoloddwa ensi 8. Are we together? Yes. Yetoloddwa Central African Republic. Central African Republic nga teri kolera, teri Ebola. Yetoloddwa South Sudan nga teri Ebola. Yetoloddwa Rwanda tebasobola kwogera ku kigambo kyonna nti Ebola. Kyokka nga balina n'abasirikale balwana Rwanda. Tuyinayo Burundi teri kintu kyonna kye Ebola. Tuyinayo Tanzania teri kintu kyonna kibogera ku Ebola. Tuyinayo Zambia tebogera ku Ebola. Tuyinayo Angola, tuyinayo Equatorial Guinea, zonna ensi tezogera ku Ebola. Lwaki akasiika ffe akatinginini akalimu dikiteeta ke kaleeta ebibozibozi bino? One, kiri politically motivated, ate baba masente. Kati olwokuba nti bali ku pressure, mwakubye emboozi ya Anita Among ne mugisula ku ttaka, balina okuleeta ekibozibozi kyabwe kino eky'Ebola, balinyise namba nga basubira okuteekawo lockdown. Nagibagamba dda, eri inevitable. Lockdown eri inevitable politically kuba balina kye baagala okukola. Nkugambye ensi ezaawukana ne Congo ziri ensi 8. Lwaki yo teri Ebola? Equatorial Guinea, Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, South Sudan, Central African Republic ne Uganda. Lwaki Uganda akasaaka tinginnya ke kayina Ebola mu nsi zonna? Gwe tobuuza nti waliwo ekikyamu ekintu kiri politically motivated era nga economically bali baagala sere bazibamma kwe kuteeka ebintu bino baluza tutegeera bulungi nnyo bakulu nabagamba mulangirira ekirwadde kino tijekiri mugenda kuleeta economic sabotage. One, Bannayuganda tebakyayingira ggwanga lya Canada. Bannayuganda tebakyayingira ggwanga lya America. Ebintu bya Uganda bikyatambula. Abantu bonna bazingamye mu bintu bakola. Kitegeeza mwakola ekintu kino nga temaze kwetegeka. Mujja teeka eggwanga ku lockdown, mumenya amayumba g'abantu. Nze omanyi njagala nnyo ebintu bino. Waliwo ekintu kye bayita self-destruction. Omuntu self-destruction. Omuntu ne weeyonoona oba ne weesaanyaawo. Mugenda kwesaanyaawo ggwanga mugenda disaanyaawo nga tetubakutte nako. Ebintu birayi muli mu kukola essaawa zino kye bakiyita self-destruction. Bakiyita self-destruction. Mugenda kwesaanyaawo bulungi nnyo nga tetubakutteeko. Mugenda kwesaanyaawo nga tetubakutteeko. Era ekyo ekijjamu mukirinde bulungi nnyo. Kati ekyo ky'Ebola kyo nkibawadde bulungi nnyo mukitegere kyali kya ssente. Na buli kimu bakikola bakitegeera bulungi nnyo. N'okujja pressure ebaddeko ku byobufuzi. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Okay, kale oyo Agati Nakalembe omukyala omusomi w'edduwa. Kakati ng'olina ekizibu kyonna mu bulamu olina kubeera ng'omwekwata ate embeera nakusomera edduwa nebanga ekutererera. Kakati otuukidde olunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo atandise okwera nga ateeka General Museveni mu layini oba ayagala oba tayagala. Kakati ng'ekkubo General Museveni lyakutte lyeryo ekkubo ery'abasajja abalina okubeera nga beerekereza ke balina okubeera nga ate basigaza obulamu. Wuliriza, Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yafaayo n'ategeeza nti ali munda mu ggwanga erya Amerika. Era eno munda mu Amerika taliyo mu kusiika binyomo, taliyo mu kusanyuka, taliyo mu kukyakala, wabula ensonga ezimubeeza munda mu ggwanga lya Amerika kwe kulaba nga gavumenti ye General Bwabulwa
ate omusajja ono asinziira eno okubeera nga agiteeka ku ttaka. Jjukira navayo ne nkutegeeza nti General Museveni amaze emyaka n'ebisiibo nga munda mu mawanga aga Bulaaya omusajja ono ekifaananyi kye yasiigayo kaakati nga si kya bulijjo kubeera nga abasajja bano bamumma ensimbi okubeera nga atuukiriza ebigendererwa bye byatuukiriza emyaka 40 okweremeza mu buyinza oba oliawo n'okukozesa bannansi okubeera nga ate ye ne banne beegaggawaza nga abantu. Kakati no Kyagulanyi yavayo n'ategeeza n'agamba nti agenda kukakasa nti aziba buli kasuwa, agenda kuziba buli katuli, aziba buli muwaatwa General Museveni mwayitira okubeera nga afuna ensimbi eziyimirirwako ezisinziirwako abasajja bano okubeera nga eggwanga Uganda balifuula nga ekiteetaagisa. Kakati wetuukidde olunaku olwaleero ng'omusajja Ramadhan Gobi dokitaali wali mu State House akulira ebyensimbi kakati yavuddeyo dda n'alangirira n'agamba nti obwavu obutuliko tetubulabanga wadde ng'ono teyavuddeyo kakasa nsi lwaki obwavu bubaluma n'atababulira nti amawanga nga Amerika, amawanga nga Bungereza, amawanga nga Canada, Bufalansa ezaavayo ne zitegeeza General Museveni nti mu kalulu akaggwa ekyamazima yakozesa obuvuyo bungi nnyo tebamutwala nga mukulembeze wa ggwanga Uganda baamumma ensimbi era nga n'ejjo ly'abalamu omusajja ono twamulaba nga ali mu ggwanga lya Saudi Arabia ssaako mu ggwanga erya UAE ng'agenze kubeera nga yeewola World Bankers MIF ono zaagaana okubeera nga zimuwola ensimbi. Kaakati olunaku olwaleero akulaga nti ebyo byonna ebibadde bitegekebwa ng'ebikujjuko munda mu ggwanga Uganda mu kiwandiiko kino tebigenda kuddamu kubeerawo. Kino bulijjo kye tugamba, kino bulijjo kye twagala, kino bulijjo kye tukaabira nga tugamba okukuza olunaku olw'ameefuga nga bannayuganda bali mu malwaliro etali ddagala, okuza olunaku olw'abakyala, okuza olunaku olw'ameefuga ng'enguudo mbi, okuza olunaku olw'abakozi ng'amasomero gavunze gaweddewo. Kaakati ensimbi zino lwaki ezikwatibwa ne ziteekebwa mu bintu ebyo ennaku zino ezikuzisibwa gavumenti oba gavumenti mwessa obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi ezo ne tuzivaako kubanga tetunnatuusa kubeera nga tujaguza, tetunnatuusa kubeera nga tulya bitafutafu kubanga Uganda ekyali bubi nnyo teyeetaaga na kubeera ng'esembeera amawanga ago agagamba nti gakuza ameefuga ng'ate yo terina yaddeko weeri. Kakati eggwanga erya Tanzania omukyalo ono atannaba kubeera nga afuuka dictator okwonooneka nga bwe yafuuka yavaayo n'agamba nti olunaku lw'ameefuga mu ggwanga erya Tanzania tetugenda kubeera nga tulukuza wabula ssente zonna ezaabalirwa mu paalamenti tizigenda kukuza olunaku luno tusazeewo tuzizimbemu ebisulo mu masomero ga gavumenti okwetoloola Tanzania yonna. Abaana ba gavumenti, abaana b'eggwanga erya Tanzania basobole okubeera nga basula bulungi, tuzimbemu zi dormitories, tuteekeyo ebitanda, tuteekeyo emifaliso. Ekyo ne kikolebwa. Naye kati munda mu ggwanga Uganda ensimbi zino bwe zinaamala okuyisibwa mu paalamenti zinaasobola okugenda ne zikola ekyo kye basazeewo zikole ng'olunaku luno tebalugenzeemu oba nga tebalukuzizza. Kibuuzo kinene. Tuyinza okugamba nti essente zino ekyamazima ezibadde zigenda okuza olunaku olw'ameefuga buli obuwumbi tugeze 5 titubukole tubuteeke mu masomero, tuzimbe amasomero, obuwumbi obwo 5 bunaatuuka mu masomero. Munnayuganda abasajja bano ekyamazima Kyagulanyi tumwebaze nnyo kubanga bano abasajja atandise n'okubeera nga ate oba oliawo abalowoozesa okukola ebyo bye tubadde tulootako, abalowoozesa okukola ebyo bye tubadde tukaabirira, naye ng'abasajja tebabiraba mukaabuntu kubanga buli lukya babadde bafuna ensimbi ez'omujjirano okuva mu mawanga gano. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yagenda ate n'azibikira obusuwa, n'azibikira obutuli, ng'abasajja obwavu butandise okubeera nga ate bubateekamu ago amagezi oba oliawo agayinza okukola ekisaanidde munda mu nsi yaffe. Kakati Kyagulanyi akyatandika butandisi, atandika butandisi yagenda munda mu ggwanga lya Amerika bingi bye tusuubira. Gwalowooza nti ali eyawummudde bino byonna bijjawo lwakubanga abasajja tebakyalaba ku kinusu na kimu kiva mu mawanga ago kubeera nga kijja mu ggwanga erya Uganda. Jjukira yavaayo n'ategeeza eggwanga erya Amerika maaso ku maaso n'abagamba nti $1 billion eyo gye muwa General Museveni yeesinza okubeera ng'erumya, okulumya, okubonyabonya n'okukaabya bannayuganda mu myaka 4. Kakati abasajja okumuwa ssente bamala kubeera nga bamulayiza, bamala kubeera nga bamukozesa ndagaano oba oliawo n'etteeka eryamaledde okubeera nga liyita nti essente zino bwe zijja ne zitakola kye zirina kubeera nga zikola, gavumenti ya Uganda ebeera n'okubeera nga ekuba penalty oba oliawo n'obutaddamu kubeera nga ate bagiwa ensimbi. Luli nga tuli mu World Bank
ebigambo najja nembikulaga nga General Museveni bamutaddeko akazito olw'ensimbi eziva mu mawanga gano aga Bulaaya. Kati ekiwandiiko kyekyo omusajja Ramazani Gobi yavuddeyo n'ategeeza nti Independence Day olunaku olw'abakyala, olunaku olw'abakozi, ekyamazima tetugenda zikuza ensimbi ezibadde zigenda kugenda mu bintu birala nnyo munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati no saving etandise ku myaka 40 omusajja lwadde engulu okubaako nekyakola oba oliawo ng'obwavu bumaze kwera nga bukonkona ku mulyango gwa State House. Kankuwa ebigambo bino bya musajja Mujahideen Sanya yavuddeyo n'akaba n'alajana n'agamba nti Kyagulanyi ntaasa, NRM yannimba, NRM bankozesa, balamu yambazisa bubi ensi, kakati ndi mu kubonaabona. Soko birabe ate mukwano gwange tukwatagane mwaka waffe anaaba addako. Njagala kuzannya akatambi kano mwakalabye nyongerezeko ebigambo byange. Akatambi ke kano akatambi kavuddeko eddoboozi kandi ongere akatambi keeko njala mukawulize bulungi nnyo. Okuva we namanyira Kyagulanyi n'envuma Kyagulanyi obulamu bwange bwazitoowererwa. Bannansi bankyawa abasinga ate nga baali banjagala, abantu bandabirira nga ndi mu busibe olw'okuba nti nali ku ludda lw'enkyukakyuka, naye nakkiriza emisango olw'okunyigirizibwa kwe twalimu nsobole okukola kinanga okudda ebweru. Naye mutuufu we nadda ebweru nali nsuubira kigenda kubeera mu good life, obulamu obulungi, kubanga nange nava eruzira nga nengera nzimbye kalina, nange nalengera emmoloka eziriko amannya gange nga mmanyi mu butuufu nange ngenda kubeera mu good life. Naye ebintu byanyonoonekera netaaga kuyambibwa kubanga ndi munnansi. Wejjusa byonna ebyakutuukako n'otuuka okuyingiramu NRM ng'ate tuli abantu baali bakwagala nga bakola n'ekintu byejjusa, kubanga singa nasigala oba olooja awo gye nali naali Kyagulanyi yali anjagala, nali ndabirirwa nnyo ku ddaala ly'ensi yonna, nali mu busibe nga ndi mu good life. Naye okuva bwe banta ate abantu nali sibulwa kakadde kwa akawunti ate nga ndi mu kkomera, nga Bobi Wine yajja nankyalira nandetera ku ssente. Naye ate kati ndi bweru ngula n'emitwalo 2, naye ate nga nawagira abasajja. Bono bwe bubaka bwawe bufundikira akatambi ka leero. Njala bugendere ba comrade mwena ne bannayuganda. Uganda omutendera kwetuuse bannansi ffe tulina oginunula, naye tuginunula tutya? Ekisookera ddala amateeka tegakyakola. Amateeka tegakyakola ki? Tegakyakola. Kye tuyita democracy abeera sukaali omuteeke ku ddagala lya kwiniini. Amazima gali nti obuyinza okubufuna tulina kulwanira bulwanire, era tulina kufuna ngeri gye tubufunamu nga yakulwanira ge mazima. Wabula abantu bangi bagezezzaako nnyo okufuna democracy nga bayita mu kulwana, naye enkwe zibadde ng'enkwe ate enkwe zikyali nnyingi. Sisobola kunnyonnyola abantu bameka abalidde mu struggle eno olukwe n'abalidde mu struggle enkadde enkwe abakyekizizitinga era nga n'obulamu bwawe bukyekizizitinga. Tunuulira buli yalya mu Uganda olukwe gyali tebaliiwo. Tunuulira buli yalya mu munnabyabufuzi olukwe tebaliiwo. Bwe bajja bali baasiraani tebasobola kwogera. Omugenzi Dr. Agura Kiyingi abaamulyamu olukwe kwaliko n'omusajja eri akiikirira Makingi eyo, omusajja muvubuka musiraamu yamulyamu olukwe, naye ekyasobola okuwulira erinnya eryo abalimanyi mu comment section muliwandiike. Yali musajja musiraamu yali akiikirira Makingi eyo, amanya go bayani amanya gaganya okujja mu bwongo. Yalya mu Dr. Agura Kiyingi olukwe nga buli kimu kiwedde, n'akwata information yonna gyali ayina ne gye yateresa ebintu bye n'abantu gye baali batadde bonna n'amulyamu olukwe. Omwami mumanyi yali akiikirira Makinde, sime Makinde yaki mumanyi bano bapugamba nambaleke. Waliwo omwami yali awo musiraamu, muvubuka yali musiraamu, yali w'amaanyi nnyo,
n'alya mu Dr. Aguri Kinjolukwe. Tosobola na kumanya waali Kasozi Ibrahim webali Sharifa Kabugo. Walizi Kasozi Ibrahim ekikolimo ky'okulya mu Kinjolukwe kikyamutambulirako nakati. Abalidde mu Kyagulanyi Olukwe ekikolimo kikyabatambulirako. Gwokyali eyo muganda wange osinika ebinnyo bakuwa ssente oli mu struggle olukwe wambise bakomole lijjajja ogenda sigaza ekikolimo ky'otamanyi. Abantu boolabye nga bakaba mu lubigi agamaziga gawe tegagenda bwereere. Emisangwa gyonna egya Buganda egiri mu kubonyaabonyezebwa egibunda bonna tegigenda bwereere. Abantu abattiddwa ne babulako amayitire gye bali eŋŋumbagumba zaabwe gye ziri tezitudde mirembe. Bajjajjaffe gye bali bakiisa ensingo tebaamanya kye baaleeta. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kulya mu nsi y'olukwe jjajja ogenda kubonaabona. Nze bonna abankolangako obwambega mu Buturuki okuva 2019 bankwatira bonna tekukyali ali ttake. Abankolangako obwambega okuva mu 2019 mpaka 2021 bankwatira bonna tekukyali ali Buturuki. Nenga sina gwe nayogerako nti ono nti wabula buli eyagezaako nga mwadde mission okumbega. Teri yalya muntu munne ng'ali innocent lukwe n'asigazza embeera yeemu. Omwana oyo kowa yagiviira tuli mu kabuka. Njongera okujjukiza emmere gy'olya, engoye z'oyambala, otulo towebaka, n'abaana boolira by'ebyobugagga. Amataka g'olubirira emmotoka ez'ebbeeyi n'amasimu ag'ebbelakizaliyalis life tolina gy'ogenda gitwala ogenda gireka wano ku dduniya bwanaddamu tolina ky'otwala. Teri kintu kiwa kitiibwa na mirembe ng'oli akatono ng'olina emirembe. Muganda wange abagagga boolaba mu nsi yonna tebeebaka balina ebintu bye baasaba nga baagala obugagga tebeebaka. Olina emirembe kubanga wasalawo okwekwasa Mukama Katonda mu mbeera gy'olimu ogibeeremu. Abasajja tebebaka noonyereza mu Uganda, abagagga mu Uganda tebebaka, basiiba ku ndagu tebebaka. Museveni teyeebaka, asiiba asabira kubanga Kyagulanyi Olukwe tasobola kugamba nti nyimiridde wano njogerera wano bonna baabo. Anita Amongi yafuba nnyo okusuula n'okutta kya where is Anita Amongi? N'abalaba ani tebaliiwo. Muganda wange yagala ensi yo togiryanga mu lukwe. Buli kyokola kyonna okikola lw'abaana b'ossirulwo. Abantu bangi abalidde mu struggle lukwe, where are they? They are nowhere to be seen. Why? Ekikolima kibatambulirako. Gwoyinza okweyagala kuba kati nina ka pisto ntambula Kalangu, where is Kalangu? Abadde ekazi 10 nyabamuzise ku 6 ettaka yalikuuma nedda.